Kadama TV okuddayo Uganda bakadama babeera basanyufu nnyo era basula tebeebase. Kadama yenna okubeera ng'asazizza ddala mu mbeera akati eriwo ennyonyi okuzongezaayo ate bagambye luno ate luli bagambye luno babikyusizza nga enkya bakadama b'Omaani bagenda. Naye bakadama bano begenda okuweereza voice note zaabwe bo bagambye tebagenda na kulinda byenkya bo bbaasi bakutte bbaasi basazeewo okubeera nti no bagenderawo. Bagambye ebyo ebintu by'enkya simanyi nkya bayinza okuzuukuka oba bayinza okuyitirayo. So essanyu libeera lingi nnyo ng'abaana bagenda e Uganda. So obeera tobanenya bagenda nkya naye bo bagamba basimbudde kaakati batuuke ekiseera oba babeera basula ku kisaawe basule ku kisaawe naye nga bagenda. Batya kugamba ebigwa tebiraze yinza okutuuka enkya nti ate bbaasi yafudde ate bino biki kuba batugambye awo voice note yaweddeko mwawulidde nga bagamba nti babagamba ennyonyi yafudde. Engamba ebintu bya Katemba bennyini ennyonyi yafudde ennyonyi tebeeremu mu kampani. Ennyonyi yonna bw'efa ate bateekawo ennyonyi endala. So bibeeramu bintu biri bwe bityo kuba tujjukira nti twatandika nga lumu ne baddako nga ssatu ye leero tebasobodde bazze nkya n'ekikulu kasita babeera bagenze. So ngenda kuwa bakadama bano bagambye nti ebyo ebintu by'ogamba nti tugenda nkya ffe ka tugende leero olw'enkya lutusange nga gye tukola ki nga gye tuli. Tubakube obawulire essanyu lye baliko ery'okubeera nga ekirooto kyabwe kye bamaze ebbanga mu COVID ono obutasasulwa abalwadde abamenyefu b'emigongo abatafu b'emitwe batuusa ekiseera nga badda Uganda. Halo Nyabuli Kadama TV. Onkubidde bambi esimu n'egaana oyitamu naye obanjogera ekikobaga essanyu tulina lingi okutubeererawo lingi zonna ze watuwa ne tuzigoberera. Essaawa zino tuli mu bbaasi tugenda ku airport. Weebale nnyo weebalire ebiddala naffe tumaze ne tukiggala. Mukama akutuweera omukisa.